Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Abere ku video. Macho Godfrey ngona vabusi yankwetaga nsereko Muhammadi omukulembeza ngo mulwa chakula niseta mu kusaba ojekwano Yoseri polisi SFC ISO CMY Uganda Human Rights Commission boss muchara wangadi yankwetaga MP ono muchara go bayita Kinyamata mankwetaga kuno MP wa mapiriana municipality mukuru Zake Francis butevinkwetaga ne ba parliamentary nze yali mzimuna mbeta ko video eno reka tugende maso bulungi nnyo bwe marawo lero sigenda bwa kalwozo ngenda bwa kigula rugi nenga sina genda ku kigula rugi wadda kalwozo kansoke mpisewo akalango kano kali kamukokka then tugende maso I don't know ne kalamu njagala ulira akalango kano then tugende maso mwenna abasubira abagala okutambula omukisa guguno nganze mbaleterano diru nezi basomera agezaako n'obuuza nolaba kye kigenda maaso okusinzira ku information gye banku wadde kana akalango kaleo kagaba bwekat the third annual gender based violence etandika ina kuzomwezi 29 etandika kuzomwezi 29 November 2024 mpaka nga enaku z'omwezi mu December 2024 omulamwa gender based violence and intersectionality nayo gwego mulamwa yena ayagala okuwandiisa n'okubuuza ebigenda maaso osobola essaawa zino obaje bujjako okuba nti ogenda kuba obuuza endagiro gyengenda okuwa omusomo guno oba semina eno egenda kubeera mu kibuga Toronto airport egenda kubeera mu kibuga Toronto ekya Canada ku ndagiriro eno wansi ku ndagiriro wammanga ejja kubeera Toronto Airport Marriott Hotel 9001 over 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 ebya byonna ebisingawo ojja kuba ku simu eno eya buyonjo eri kasalaba emu mukaaga 47290340 ojja kuba osobola okubanga webuuza ku kigenda maaso ku musomo guno oba ku seminero egenda okubeerayo omwaka ogujja mu gwanga erya Canada njaji postinga nga nvudde ku live kuno then tusobola okubanga mufuna chance eyo egenda mu semina oba mu mbeera bwetu bwetambula kale namba basomedde njaji postinga ne ku posti zange nga nvudde ku video eyo tulyoke tugende ku video eyandese olwaleero kale mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumira kana ak'ekigula rugi okwetoola ensi yonna kansubeti muli bulungi lero sibawadde kalowoozo katugende ku kigula rugi lwa kyaleero ku makya ga leero mpositinzeeyo akantu ku mikutu gyange egy'enjawulo akabadde mu luzungu ngenda kasimbako nyesira nkabanyonnyole naye ng'ate nyongeddeko n'ekigula rugi kino olwaleero kale mu kigula rugi kyaleero kino njagala kutumirako mwenna abakinyumirwa okwetoola ensi yonna bannayuganda era gye muli abasharinga information eri abantu basobola ogifuna ngenda jijja mu lugero olugamba nti teweevumanga nsi nga tonnafa lwaki ngamba teweevuma nsi nga tonnafa abantu bangi mu nsi yonna okwetoola mu nsi balina ebizibu bingi nnyo ate nga tebifaanagana kubanga buli omu yatondebwa bubwe era yazaalibwa bubwe ate buli muntu asinkana ebizibu mu ngeri ye era n'asobola okubivunduka oba ne bibumwegga ekigo kale bwe ngamba nti teweevumanga nsi nga tonnafa njagala kutegeeza essaawa yonna mu kwevuma ensi nga naawe ositusa okola wandifuna omukisa Katonda naggumulako omukisa noba nga osobola okuyimuka okuva mu mbeera gy'olimu kyovula kugambye teweevumanga nsi nga tonnaba kufa olw'ensonga nti essaawa yonna obudde bwonna Katonda eyakutonda asobola okukyusa embeerayo noba nga akujja mu abo bobadde olowooza nti wasebengerera mu ndowoozayo mu mbeera ze ez'obuntu ne mu bikolwa ebya bulijjo Katonda n'akukyusa teweevumanga nsi nga tonnafa lwaki njogera ebigambo ebyo tusimbudde bwe tuti gwe munnanga ali eyo njagala kuwagaabuwa gw'oyinza okulowooza nti ensi nga bw'ogirawo eri si bw'eri buli muntu alina omukisa gwe ku nsi ate yazaalibwa nagwo naye wali okitegeddeko nti ewaba omukisa ebiseera ebisinga ate wabeerawo ebizibu wali okitegeddeko nti ewaba omukisa ebiseera ebisinga wabeerawo obuzibu nkikunnyonnyola kitegeere ebiseera ebisinga ewaba omukisa ate wabeerawo ebizibu
ate era ebiseera ebisinga nti ebizibu ate era wabeerawo emikisa lwakuba nti abantu abasinga obungi tebakyekkaanyanga mu bufunze kankikunnyonnyole. Abantu bangi mu nsi muno buli muntu azaalibwa era abeera n'omukisa, naye omukisa guno ebiseera ebisinga omuntu agukozesa bubi naye kanga gumuyiseeko, ne wabeerawo oyo afuna omukisa n'agukozesa bulungi nnyo era n'aguggusa gye gulina okulaga, ne wabeerawo oyo ye ng'ate buli kaseera aba n'ebizibu naye ate bw'amala ebizibu ebyo n'abifunamu omukisa. Kyekugambye nti wabeera omukisa wabeerawo ebizibu, ate wabeera ebizibu wabeerawo omukisa, lwakuba nti ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi tebeetegereza nsonga zino ziggusa. Njala kuwaako ebyokulabirako. Omuntu ayinza okuba nga alina omukisa afunye ensimbi zino n'azikozesa mu ngeri eyinza omuleetera okumuviirako obulabe. Ne tubaga nti omusajja afuna ensimbi bagula emmotoka naye ate emmotoka ye emwettidde. Omusajja afuna ensimbi naye abadde tava mu bakyala abadde tava mu bbaala. So ekyo kiyinza okuliidinga ku mbeera embi ate n'okuviirako okufa. Okitegedde? Ne baga omusajja wo bambi abadde n'ebizibu era bukyanga abeera alina ebizibu bingi nnyo. Naye ate ebizibu bingi ate munnange yafuniddemu omukisa. Mu kufuna omukisa guno kitegeeza ki? Nti oyinza okuba nga osise mu bizibu bingi nnyo mu kubonaabona kuno ebiseera ebisinga nti kulina ebintu bingi mu kubonaabona kuno ebiseera ebisinga twefumiitiriza nnyo, tulowooza nnyo, tumanya nnyo we tulina okukoma singa tuba tuvudde mu mbeera eyo, ate tupulaaninga nnyo. Era kyova olaba nti ebiseera ebisinga osanga omuntu ng'ali mu mbeera eteeyagaza naye ng'ate awangadde nnyo okusinga oyo omuntu ali mu mbeera eyeeyagaza. Kati ebintu bino bibiri byanjawulo niyo birabanga ebifaanagana ng'ate biri ku muntu wa bulijjo. Kati bwe nkugamba nti ewali omukisa wabeerawo ebizibu n'ewali ebizibu wabeerawo omukisa, kitwale nti gwe kyofunye kozesa omukono gwa Katonda n'okutegeera kwa bakuwadde otere omanye ekizibu wekiri era okinogere eddagala oba omukisa oguzannye bulungi guleme kuviira mu bizibu ate biyinza okukuleetera okufiirwa obulamu. Abantu bangi mu bulamu bakula baagala ensimbi, baba zifuna ensimbi zibafuukira akasimbi ne zibaviirako okufa. Abantu bangi baagala obugagga, munnange omuntu bangi baagala obugagga era obugagga n'abufuna naye ogenda okulya nti omugagga munnange yafudde ekintu kibwedde bukyamusse ng'obugagga bwamusse. Abantu bangi baagala emikwano egya buli kika naye ogenda okulya nti ate abamuliddemu olukwe abamuviddeko okufa gyadde emikwano gye. Abantu bangi baagala okufuna ababeezi naddala abasajja baagala nnyo okufuna abakazi abalungi, n'afuna omukazi omulungi ate omukazi omulungi n'amuviirako okufa. N'omukazi yennyini ayinza okuba nga obulamu bwe bwonna anoonya omusajja omulungi anamubeererawo n'okuba nga amuwa buli kimu, munnange ate n'ekyo n'ekyennyini bw'atuuka mu bufumbo baba bafunye omusajja oyo ate kennyini omusajja oyo kennyini n'amuviirako okufa. Wetugambira nti ewali omukisa ate ebiseera ebisinga wabeerawo ekibi, newali ekibi ate wabeerawo omukisa. Nduza mukategedde bulungi nnyo. Kati ngenda bannyonnyola ka vidiyo kano ke nazaddeyo ku makya. Kali mu Luzungu ngenda kannyonnyola okuva we katandikidde mpaka we kakomye, tuggale ekiggula luggi tutandike vidiyo. Ow'emmemento nova ku vidiyo eno. Ka vidiyo kano kaakamu nakataddeyo ka musajja muyindi profesa. Ebigo byeyogedde njala bibannyonnyola mu Luganda mutegere nga nzigalawo ekiggula luggi kya leero kaako. Kankate mukawulire bulungi nnyo. This happened in Michigan. A tiny little bird was very exuberant and happy, and winter started coming. It should have gone south, but it was so happy it forgot about it and a little late. Then it tried to fly, but because of the cold, its wings froze and it fell down. Then akugambye olugero lw'abanyumiza lwaliwo mu Michigan, ekyo kibuga oba kitundu kimu kiri mu Amerika. Waliwo akanyonyi kali mu bbanga nga kazanya nga kenyumiriza mu mbeera eriwo, naye ekiseera kyatuuka obunyogovu ne bujja. Akanyonyi kano kalina okulondawo okugenda mu maserengeta ewatali bunnyogovu oba okugenda mu kitundu kyonna ekirala ekyensi eyo ewatali bunnyogovu, naye kola okuba nti kalaba nti waliwo obunnyogovu obwo ne kasalo kagira keyagalirako awo. Naye obudde bwatuuka omuzira ne gugwa. Omuzira guno bwe gwagwa wulira ebyaddako. a cow was passing that way. It's an American cow. Cow. A cow was passing that way. It's an American cow. A cow was passing that way and it dropped a heap of dung and it fell right on the bird. So inside this dung, the warmth of the dung
caused thaw of the wings, the ice melted away, and it felt happy and warm. Tick, 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 it started tweeting from inside the dung. It couldn't get up, but it was happy inside the dung. A cat was going by. Akugambye nti akanyonyi kano mu kweyagalira mu bbanga omuzira gwajja ne gukakuba ne kafirizinga oba ne kakwata ice ne kagwa wansi. Kati waayitawo wakawokagwa wakaali kagudde waayitawo ente eno yali mmerika bulungi nga bwakyogedde. Kati ente ne yali eyitawo mwana wattu yali etusiza ekiseera ekyokweyamba. Mu kweyamba teyamanya nti wansi waliwo akanyonyi akagudde wakafirizinze. Yo yeeyamba mu kusala ebyayi yabisala ku kanyonyi kali akafirizinze. Kati olw'okuba nti ente bwe bamaze okweyamba obusa bwayo buba bwokya. Kati ente eno bwe yasala obusa bwayo bweyawusula ku kanyonyi kano nga kafirizinze. Akanyonyi kali munda muli nga kali mu busa kaali kawulira ssanyu olw'ensonga nti kaali kafunye ebbugumu eryali likaguddeko era ne keeyagalira muli munda ne katandika okufuna ebbugumu ayisi n'akagwako. Awo tugenda okutandikira wulira bulungi. Inside the dung. A cat was going by, it heard this bird tweaking, it opened up the dung and ate up the bird. The moral of the story is, not everybody who heaps dung on you is your enemy. Not everybody who gets you out of shit is your friend. And above all, kansoke mpozingimu akugambye nti ente bwe mala okusala ebyayi n'ebisala kanyonyi ako ne kafuna ebbugumu nga bakasuddeko ebyayi okali mbyayi mule kafuna ebbugumu za ayisi n'atandika okukagwako ne kafuna emirembe. Kati kali awo ne wayitawo kannamundagi ke tuyita kakapa. Kati kakapa kagenda okuwulira nga mu busa buli mulimu akantu akeenyeenya. Kati kapa netandika okukola ki? Netandika okutakula obusa buli okola ki ekiri munda. Kati kapa bwe yajjako obusa buno yagenda okuzuula nti obusa buno bulimu akanyonyi era ekyaddirira kapa n'ekwata akanyonyi kano n'ekalya. Olugero gye lulaga kapa n'ekwata akanyonyi kano ekajja mu busa ekajjeeko obusa buli n'emala n'ekakwata n'ekalya. Wano we tugenda tufundikire tugende ku vidiyo eddako. And above all, when you're in a heap of shit, keep your mouth shut. Akugambye nti kannamundagi kano bwe kamala okujja obusa kanyonyi kano kalya akanyonyi kano. N'akugamba nti nakino kibeera mu mbeera z'abantu eza bulijjo nti si buli akujjako oba si buli akuyamba mu kizibu oba akujjako obusako ge wali wisa akanyonyi kali nga kamaze okufuna ebbugumu akanyonyi ne kalya kapa nerya akanyonyi olw'okuba nti emujje egimu ekajjeeko obusa. Kati naga nti si buli akuyamba oba akujjako obusa mu kizibu mwoli aba azze kuyamba aba alina ekigendererwa. N'afundira nga nti bw'obanga oyina ebizibu ebiseera ebisinga ziba omumwago osirike kubanga gy'okoma okulasa n'ennyo nti nina ebizibu abalina ebigendererwa bye bakutuukako ne bakola kye baagala. Kyavudde aga nti obanga oyina ebizibu ebiseera ebisinga ziba omumwago osirike gy'okoma okwasama abalabe gye basoma okukola ki okukusemberera. Ke kabadde ka video kano kankadde mu lutwe mu luzungu amanyi oluzungu then njite tugende ku video mukankadde mu bulungi nnyo bulira bulungi nnyo. This happened in Michigan. A tiny little bird was very exuberant and happy, and winter started coming. It should have gone south, but it was so happy it forgot about it and little late. Then it tried to fly, but because of the cold, its wings froze and it fell down. Then a cow was passing that way. It's an American cow. A cow was passing that way and it dropped a heap of dung and it fell right on the bird. So inside this dung, the warmth of the dung caused thaw of the wings, the ice melted away and it felt happy and warm. Tick, 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 it started tweeting from inside the dung. It couldn't get up, but it was happy inside the dung. A cat was going by, it heard this bird tweaking,
it opened up the dung and ate up the bird. The moral of the story is, not everybody who heaps dung on you is your enemy. Not everybody who gets you out of shit is your friend. And above all, when you're in a heap of shit, keep your mouth shut. Akugambye si buli akusuulira obusa nti aba mulabewo. Si buli akuvuma, akuwalana, akusojja oba akuteekako embeera nti abeera mulabewo. Ebiseera emu ayinza okuba nga akola ki? Akutaasa. Ate si buli akutaasa nti akuggyako obusa aba akwagala. Ate yayinza okuba nga ye mulabewo naabe. Kati si buli muntu akuvuma, akujerega, akuloga biki nti akola ki? Mulabewo. Nedda ayinza okuba alina samuya wakwagalira. Kale ekituvuddewo ekigulalo gye kiwedde, kati tutandise video entuufu eyandeese kavudde kwanjula kati katandise. Tutandise tutya kantandikire then tulyoke tuyingire ekitabo ekitabo ekirimu amawulire. Ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 Kansumenti muli bulungi bonna bana Uganda abampuliriza era abanjolekeza amatu gammwe n'amaaso ku buli wonna wooli. Tutandise bwe tuti. Buno bakanjala bugende mwenna abaagala enkyukakyuka mu Uganda. Lwoya lwa munyindo olwekula wekka. Ffenna abaagala enkyukakyuka n'obubaka tubufune bulungi nnyo. Era nga n'omukulembeze wange kansubire nti ompuliriza bulungi nnyo olwaleero. So Mr. President, nange kennyini naawe mwenna abaagala enkyukakyuka n'obubaka njala mubuulira bulungi nnyo. Teriyo munnabyabufuzi alina Ewaffe era ng'asasulwa omusaala buli mwezi ng'afuna allowance, afuna medical insurance, afuna buli kimu ekyetaagisa, alina n'emmotoka, alina n'abakuumi, eyagala nti asobola okuba nti yeetaba mu kuggyako gavumenti gy'aweererezaamu. Ekyo kizibu nnyo nkiddamu. Teri mukulembeze munnabyabufuzi alina office ng'era afuna omusaala buli mwezi, afuna allowance buli wiiki, afuna medical allowance, afuna travel allowance, era afuna buli kyalina okufuna mu gavumenti eriko nga yemusasula, n'omusuubira nti ono agenda kujja akumeekuma abantu bagezeeko okubakumamu omuliro, bajjeko oba beetabe mu kwekalakaasa bajjeko gavumenti eriko, kubanga ye ate gyafunamu omugaati era gyawuliramu emirembe. Kati njagala basaba mwenna abawuliriza. Abakulembeze bano betwogerako bannabyabufuzi bonna mu Uganda agasaawudde muto musuubira nti agenda kweta mu kwekalakaasa oba okuma abantu, okuma mmulira abantu bajje beekalakaase bajjeko gavumenti, kubanga naye omugaati gwe gujja kuba gugenze. N'olw'ensonga eyo teri muntu yenna munnabyabufuzi asobola baliidinga oba bakulemberamu ng'ali mu gavumenti afunamu ssente. Abakulemberemu mwekalakaase mujjeko gavumenti. Olw'ensonga aba akola ne gavumenti ng'afuna omusaala tasobola kujja kola bintu ebyo kwetaba mu kujjako gavumenti. Olw'ensonga kibeera kizibu nnyo okutegeeza abantu ng'ate ye yennyini aba yeekuulidde akabazzi ku ggulu. Abo bannabyabufuzi be tulina. Abantu abasobola okujjako gavumenti ye muntu atakola mu gavumenti ng'atali mu gavumenti, ye muntu alumiddwa enjala nga talina kyakkola, ye muntu atwaliddwako ebigamba ng'amataka, ensimbi, ebintu ebikalu attiddwako abantu be, n'abantu abagwa mu ttuluba eryo nga batulugunyiziddwa okuwambibwa na buli kimu. Naye bano abakeera ne balya ne babwegera ne babeera mu ofiisi ezo, tomusuubira nti agenda kujja agambe nti bannange tugende twekalakaase. Yensonga lwaki essaawa zino omukulembeze waffe omulonde lwa Kyagulanyi Ssentamu yeetaaga bannayuganda okusinga bannabyabufuzi, kubanga bo bannampa wengwa. Kibuyaga bwafuuwa nazzeeri nga badde eno ebiseera ebisinga tebaagala nnyo bibasumba olw'ensonga nti bo bennyini baba bakimanyi nti baba bajja kwekulira kabazzi kugulu ate n'omugaati guggweko. So mu struggle eno twetaaga nnyo abantu ba bulijjo okusinga bannabyabufuzi betulowooza nti balina kye bagenda okukola. Buno bakanjala busindikira mwenna ba MP ab'enkyukakyuka bakansala bakyamana C5 mwenna baba twabategeera kati nti temusobola kwekyusa wadde okkunga omulema n'omu okwekalakaasa. Olw'ensonga Ewaffe zemwagala mu mujja ekyokulya, yensonga lwaki temusobola dde okkunga omulema okujja okulwanyisa byosseriti baabulwa bwe bakobusooka. Kati vidiyo eno tegenda kuba nnyangu, njala tugiwulirize bulungi nnyo. Okusookera ddala
nja twala okwemulugunya kwange eri bannankyukakyuka mwenna nga mukozesa platform zammwe okusharinga n'okucommentinga ku diversion zigenda mu maaso. Mukimanyi nti omukulembeze waffe yawambibwa ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini ku kisaawe Entebbe n'abuzibwawo n'atwalibwa mu maka ge. Ku lunaku lwa Mendonula lwe twalina okuba nti tuteeka message okugisindika n'okubanja abantu baffe, ekitebe kya National Platform kyazingibwako abatema kubibwa emiggo abale bawambye na kati batannafuluma omwali n'abakulembeze baakwatibwa. Era lunaku lwajjo wabaddeyo okusaba ku kitebe kya National Platform bannannyini bantu abawambibwa abatamanyikiddwako mayitire abataleetebwanga mu kkooti wadde okulabikako ewantu wonna be tusuubira nti baafa ne baziikibwa. Bazze ne bakaaba amaziga agajjulujjulu nga bali mu bulumi, abaana baabwe tebasoma tebalya era tebasuubira nti balina essuubi okulaba ku bantu abo. Omukyala akulira ekitongole kya Uganda Human Rights Commission omukyala Wangadya yavuddeyo n'ayogera nga simanyi kyenyinza mugamba naye yavuddeyo n'ayogera nga abalaata ng'alinga omuntu ataatuukako mu P1 B ebiga byeyogedde. Naye njala bagamba baleme bateeka mu diversion enteeketeeke okutujja ku mawulire ag'okuwambibwa n'okutta abantu n'okubanja obuwagizi bwaffe. Wano ekibozibozi ekya mukyala w'omugenzi oba namwandu w'omugenzi Muzaata ne bbaawe eyo pure diversion. Temusharinga temukomentinga. Nabagamba kasitola ba mawulire nga gagenze ku Bukedde, gagenze ku NBS, gagenze ku NTV, gagenze ku buli platform yonna gye mumanyi nti y'abanyampi. Nga ba panelisti, ba blogger, ba YouTubers bonna babawadde ssente okutambuza ekiwozibozi. Nga ne yabadde mu buzibu kennyini yeefudde commentator manya nti yo diversion. Era gwe omuntu omukulu wali wano naye kusanga ng'oli ku page olaba ebintu ebibeeramu akiramu simanyi bamukutte n'omukazi nja kukuba olwirwa abwerere nga nnabu gisimufungize nga tesigenda kusasula balekerawo bajja ku mboozi ezikulaakulanye eggwango batwala ku mboozi ez'ekisibo. Emboozi ya Akramu ne mukazi we n'omukyala bwamu eyo yabadde pure diversion emboozi enseetinge one sigenda girwako. Mukimanyi bulungi nnyo mutandikwa ebizibu byonna byago ntubabulira nti omukyalo ono n'omwami babateeka ne bagamba Museveni ayina omuzannyo ogwo ogwa chess mu diversion abamubalira. Era abantu bangi nnyo bali mu sequence mu muzannyo ogwo bamugamba kati gwekola kino gwekola kiri gwekola kino gwekola kiri kati ogwo omuzannyo bagubazanyire mu gugwa muli mutawaana busiba bamukwadde mbwenzi. That is no sense. Tewali eyo pure diversion one. Njala soka bwako just ebintu biri mu diversion mbitegere. Kisoka omwami ono musajja mufumbo magikeddwa. Ekyokubiri bwawulira kitolengeri gyasinkanyemu omuwala ne bateesa bulungi nnyo endesaganya abadde emitwalo egi 5 eyavudde emitwalo 5 negenda mu bukadde 2 era gwe nga tobuuka maaso tuwaliwo diversion tu. Waliwo abantu bameka mu Uganda abatambula n'ejjambya mu mmotoka era bannamawulire bategedde batya nti gundi bamukwatidde ejindi ali jindi akola ali kino na kino simanyi bamukwatidde mu kaziko kajini nga bannamawulire bagendayo yekenyi najja na omuntu omufumbo nojja mu kamera to explain something which you know that is going to break your marriage nawe notekayo engala limbu simanyi abamawulire. No please mutubalemu ku magezi eyo diversion. Tewali kyabadde bano bali mu kubuzaabuza amawulire eyo pure diversion. Musajja mufumbo mukazi wa manyikiddwa naye amanyikiddwa babateekawo kuzannya mizannyo gino kubuzaabuza abantu nakubuzaabuza amawulire eyo diversion. Temudda mutunyumiza kasasiro wammwe ekyo nkimaliriza. Parliament nayo kennyini yafuuse ekintu ekyokuzannyiramu. Njagala mu buli olunaku Parliament yali yetudde ne discussinga ku torture ezigenda maaso mu Uganda, kidnaps ezigenda maaso mu Uganda. Nabagamba nti bandanka bali mu Parliament basinga obungi bonna babikolobero. Abala bakwatanga abakazi ku byalo, babbi ba amataka, batemu, abala badduka bali mu Parliament kyomo kyovula nti Parliament yafuuka dancing hall. Buli muntu akolyamu muze gwayagala. Kati njala soka babuuza. Mwenna obaddeko ku social media. Eyo gendayo njagadde soka boa kubawulira bintu bino mbateeketeeke my program ne sinyangu yakola mbateeketeeke muli kumanye wendaga. Statement ezakoleddwa omubaka wa Mityana municipality zake Francis Butebi sizaabwe sagwa n'akamu okusinga ku kikolwa ky'okkwata n'otulugunya omuntu n'omusiba buloka ku busajja bwe n'omusiba buloka ku mabeere
nojjamu omuntu enjala ne mukuba abantu ennyondo ne musiba abantu without trials n'obuzaawo abantu n'okola kidnaps kati tesobola kunga statement zaake zeyakoze zisinga kidnaps torture ezine disappearance ziri mu bangu gwanga ne mudda mu parliament abasajja bakulu ne mutandika okukola diversion nga muwagala mabulire gakole ki n'amawulire gatandika okuseekinga attention kati osigenda ngenda kujjawo mu kaseera katono nnyo kasooka tugivuwa wano omukyalo bw'ati bayogedde nga babuuza kubanga bamugambye nti wagamba nti munoonyereza abantu 18 pubega abaguze tebaliyo n'ogamba baleete endagamuntu oba passport n'okulaba nti bano bannayuganda bali babaddeko mu Uganda ulira omukyalo bwe yazzeemu olyoka okakase so ekigambo okubuzibwawo nze bwe mpulira abamala gakikozesa mu lusaago-saago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa kuba mmanyi okubuzibwawo tekitegeeza okuzuula kwamwe kulaga so okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi si buli akwatibwa nti aba awambiddwa nze simanyi bulungi Luganda kuba ngambye nti nzaalibwa eyo Bulambuli oluganda olutono lwenjogerako lwero kakungulu lwe yaleeta ewaffe naye kati mu kubuuliriza okwaffe twakizuula nti ebintu ebyo tebiriiyo kusasamaza kwegamba kati oba bannaffe bano balina kigendererwa ki sikimanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Madam Wangadia, Uganda Human Rights Commission boss. Let me take 1 minute and school you here. Kanso kenkusomesemu katuno nyabo. Omuzungu yatukola Bobi ekisookera ddala. Buli muntu ajja mu ssomero okusoma kubanga oleeta omubiri gwo nga tebasose kusooka kutesitinga bwongo obulowooza butya. You might be holding degrees and diplomas in the section where you are, but you are in the wrong office. Ate nga tokozesa mutwe gwo. Bw'oba ogamba nti ebintu by'okuwamba mu Uganda tebirimu era tubimanyi nti baba politicians babikozesanga ekyekwaso n'okuwaba abantu okumanyi. Kansooka nkubulye mu mateeka agafuga ensi yonna nga ne mu Uganda mwegali mawandiike maama. Tukimanyi bulungi nnyo nti constitution ya Uganda mwe muwandiikibwa mateeka ago. Era amateeka galaga nti omuntu bw'aba azzizza omusango asamoningibwa oba omuntu oyo poliisi emunoonya n'emukwata n'emuteeka mu custody yaayo okumala essaawa 8 n'emuteeka essaawa 8 bwe balina obujulizi bamutwala mu kkooti bate balina bujulizi balina omuta. Naye madamu janasooka tekkuzzaamu wano kati waliwo etteeka erisoma nti omuntu yenna aba akwatiddwa we mumukwatidde ng'atuuse ku poliisi naye batannatuuka ku poliisi waliwo akawaayiro akagamba nti omuntu oyo ateekeddwa okuweebwa essimu ategeeze abantu be mumukutte era mumututte mu kifo gundi. Maama ndi mu constitution nkunnyonnyola amateeka nga bagalina okutambula amatuufu mu constitution ya Uganda mwebiri nti okukwata Munnayuganda yenna olumukwata bw'oti olumutuusa ku poliisi alina eddembe okusaba essimu okutegeeza famire ye oba abooluganda lwe nti nkwatiddwa ndi ku poliisi bw'eti. Okitegedde? Era poliisi emuggulako omusango n'enoonya obujulizi mu ssaawa 8 n'emutwala mu kkooti. Kkooti n'etunda musango guno era kkooti n'emusalira nti agende ku limanda ajja kudda ng'awoze. Era bwe mutegeeza famire emulondoola mu kkooti. Era njagala otegeere mu mateeka ge gamu n'omuntu oyo mu ssemateeka wa Uganda waddembe gavumenti omuwala oyo muwolereza oba yofuna lwo yamuwolereza. Kati maama mu Uganda bwe bakwata omuntu nga ku poliisi taliyo ng'emmotoka emuwambe ya gavumenti oba poliisi yemukutte oba amagye ne gamukwata n'atalabikako mu ssaawa 8 famire neegenda neekola ripooti ku poliisi nti waliwo omuntu waffe amiisinga ne bagenda ku CMI ne bagenda ku ESO ne bagenda ku CID ne bagenda ku bitebe bya poliisi byonna ng'omuntu taliyo. Omuntu oyo alangirirwa ng'omuntu eyawambiddwa era n'abula.
ekyo kikutegeezebwa era mu ssemateeka mwekiri. Ebintu ebyo byonna tubikoze nga tulanga abantu baffe abaabula n'amanya twagakuwadde, endagamuntu bazikuwadde, passport bazikuwadde. Kati gobogamba nti mu Uganda okuwambibwa tekuli bannabyabufuzi bakikola. Maama oyina endeezaalo oyina abaana. Gavumenti eyo okukyuka kubanga kukyusa jjiiko mu kikopo kya caayi bweti. Ejjiiko esobola okukyusa bweti nga gwe banoonya n'abaana bo nga nabo babawambye. Onoogamba nti ate okuwamba mu Uganda kwazzeemu ng'ate nze kati bakwata wange. Era kati ntegedde okuwamba gye kuli kubanga luli mbadde ndi mu yafeesi nga sibiraba naye kati okuwamba kwazzeemu. Mu Uganda bawamba abantu ng'olwo bamaze kukwata wo neeno nga gw'oli mu yafeesi otudde. Omanyi nti okuwamba tekuliyo naye nga amateeka ogamanyi. Kyokka ng'otudde mu ofiisi lumu lw'eddembe ly'abantu naye n'oyogera ng'ebigambo by'oyogera tebikwatagana olw'okuba nti Museveni yakugamba oyogere bw'otyo. Munnange, weegendereze ebigambo by'oyogera. Tugenze maaso, video yakwata mpola mpola. Video yakwata mpola mpola. Era n'ogenda mu maaso n'ogamba nti teri kutulugunyizibwa mu Uganda tekuliyo. Era tebatulugunya bantu. Ono muganda ffe Ashraf twali mu kampeni ya 2021 n'akubwa essasi nga bava e Masaka. Oyagala tugamba nti noono bamusaze omuntu ne bamulongoosa ali mu stepo mundu alinga olugoye lwatunze ne zipu ku mutwe kati alina zipu ku mutwe. Madamu Wangadya. Video twazitadde ku social media wazirabye. Ogamba teri tocha teri kidnap. Ulira. Labo mutwe. Gugo basatte musatte gugo. Bro. Yeah, I hope you get well, man. Kati mama, ono Ashraf kasiribwa agenda mu International Criminal Court nawo bujulizi. Osobola okuva n'okola reporting ewakanya kye kyamutuusibwako era otudde mu office nga tewali kidnap, tewali torture. Ontakyalina bulamu. Tugenze maaso. Aga video tugenda gikwata mpola. Mpola. Zino zonna video ngenda kuzanya ko eddakiika emwemu eno message njagala egende Wangadya then tulyoke tulabe ebiki bibogera. Kuno konna kutulugunyizibwa. This is the result of torture. I lost a tooth. You can see how inflamed my cheek is. Just for our viewers. This is when you lost your tooth? Yes. Okay. Continue. This so is what is this? Here. Continue. This is my manhood. You can see how it has shrunk. I even lost my manhood. It can never function again. Omusajja akulaze bamutuusaako, bamujjamu amannyo, bamukuba embirizi, n'akali enkoko ne bakanyiga takyasobola kuba saluti kuyimiriza mmotoka yonna kebere Volkswagen kebere Toyota kebere Camry takyasobola kuyimiriza mmotoka yonna. Tugenze mu maaso.
Madamu Wangadya video nakugambye obereko. Yafa soda. No abitala soda yafa. Tuzanya kontonotono budde tulina butono nnyo. Ebifaananyi bino bye twakulaga sabbiiti ewedde nga meeya w'e Kamwenge Geoffrey Byamukama apooca n'ebiwundu ku ndiri byayanaamiriza bangi. Byamukama eyali amaze omwezi ng'ajjanjabibwa mu ddwaliro e Nakasero agamba nti byamutuusibwako poliisi ng'emutulugunyiza mu kkomera e Nalufeenya. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa olwaleero, ekitongole ki Human Rights Watch kinenyezza abakulu mu poliisi abalemereddwa okukoma ku basajja baabwe abagufudde omuze okutulugunya abantu. Ng'ayogerako naffe ku lukomo lw'essimu okusinziira mu kibuga Washington DC, akwanaganya emirimu gy'ekitongole kino Maria Barnett agamba nti abakulu mu poliisi balina okukwata ensonga eno n'amaanyi. Tukyagenda mu maaso. Kugaana kutulagirira wali olw'okutya kwalimu wabula oluvannyuma atubuulidde wabadde yeekukumye n'atutegeeza nga bw'atakyasiiba waka oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa baakakasa nti bakuumaddembe ne batuuka n'okumumenya omukono ku nkomerero ya sabbiiti ewedde. Olunaku lwali lwa 6 saa 11 obusajja ne bujja ne bankwata ne bantwala ku matutuma naye ng'ebibuuzo bye bambuuza twagala kumanya Bobi Wine azzaako ki Pulani B erichi ne batandika okunkuba. Agamba oluvannyuma lw'ekiro kiramba ng'atulugunyizibwa yasuulibwa ku kifo ekimu abazira kisawe baamujja ne bamutwala mu ddwaliro nga tategeera. Ne bansuula ku banda stage ebyaddirira saabimanya ngenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro eddene Emitiana. Bwe tuvudde wano tuzze ku kyalo Kitinkokola abamu ku baayi abatayagadde kubaatuukiriza mannya nabo balojja obukambwe bw'abakwata mmundu. Buli omu yali waka nze mbandi awo ekiro kwolwo olunaku lwennyini nga bannonye eri bankubanga baŋŋamba muzzaako ki ng'abaana balasa enduulu abatuliraanye wano walalalalala ababbi babano naye munaakuba enduulu order from above ati mukwerwanako. Order from above, ojudde order from above, Madamu Wangadya. Tugenda maaso. Video tulina ntoko Kamala. The life of Musisi Godfrey Galabuzi, a former soldier and also a resident of Namugongo, will never be the same ever since the torture which was inflicted on him by police flying squad at Nalufenya prison last year. Galabuzi is one of the people who were arrested, suspected to have been behind the brutal murder of the late AIGP Andrew Felix Kawesi, only to be let free after some time with no case opened against him. But the 4 months Galabuzi spent in Nalufenya were terrible. I lost my manhood. So, but I refused. And then that evening of May, I think May 2nd, Kaihura himself came and he said you should confess on 3 things. That the Minister of State, the Minister of Security approached you, that you are going to assassinate Kawesi. Oh, you got for him the killer. Oh, you saw the killer. He wanted 3 things from me. Video zichajja. Mpola Wangadya video zichajja. Yes. Jino jalimigo oba nga bakwata ebyuma ebyoki. Sode na migo. Nga mulida. Polisi yao. Nawe. Bakwatirawo. Baba kwata mwali bameka ali batano ne bannabo era balaba kuwanga bwakuwa bado kwata abantu mukaaga obudde tulina butono nnyo ate nga information na nyingi. So Madamu Wangadya, Uganda Human Rights Commission boss, I know right now you're working on orders with your boss Museveni to lie to the public and even to the international human rights organization. But the fact is,
one day we're going to answer of all this catastrophe have happened in Uganda. There are so many unsolved mysteries in Uganda of torture, kidnaps. But for you, a grown-up woman with a family, you come out to the public and you started lying. So ekigambo okubuzibwawo nze bwe mpulira abamala gakikozesa mu lusaago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa kuba mmanyi okubuzibwawo tekitegeeza okuzuula kwammwe kulaga so okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi si buli akwatibwa nti aba awambiddwa nze simanyi bulungi Luganda kuba ngambye nti nzaalibwa eyo Bulambuli oluganda olutono lwenjogerako lwero kakungulu lwe tetugenda kulwawo oluganda lwoyogerako kakungulu yaluleeta whatsoever biki no problem kati gwe ojja kubeera ng'oddamu ebibuuzo ebisinga obungi tayimu bweneeba ng'etuuse tuwuliziganyiza bulungi kati madamu kankuzanyire n'ono omwami ono former MP omukulu Simewo Nsubuga ebigambo bye yayogera kati wantugenda kati video evudde kwanjula etandise video evudde kwanjula kati etandise mulize ebigambo bya Simewo Nsubuga tebamukwatangako tebamuvunanako kubanga waakabano nga yeewerera omuntu omutta naye mugamba statement zaake gye yakoze mu statement eri treasonous statement evuluga abakazi kinyamatama zaake teyayogedde ku bakazi bonna yayogedde ku gwe nzijja wakoze ensobi bulijjo nkunoonya wenkukwatira nga simanyiwa wakoze ensobi. You made a mistake. Oyo komedi wange gomuzannyo okujjawo information eyokuwamba abantu nolaba comrade social media bapostinga ebintu simanyi ono yanobyo simanyi bamukwatidde mulogi simanyi biki zaake statement gye yakoze esinga bino ebintu bikolero byembalaze kati kavudde kwanjira eno Simewo Nsubuga tebamukwata nga tebamuvunana nga statement eno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bampita Simewo Nsubuga. Esebo bonalemo. Mpuna lipooti okuva mu constituency. Esebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne bacoordinator bange. Esebo. Nti muwumuza abaagala. Esebo. Naye nkusaba busabe muganda wange. Esebo bonalemo. Okyalina abaana bato oyina famire. Esebo. Bw'oba oyagala obulamu n'ensonyiwa kiri okuganze nkugambye ebyange tebiriko nti natumye. Esebo. Okuba oyagala okubeera omulamu. Esebo bonalemo. N'okukuza abaana bo. Esebo. Uva ku muntu gwe bayita Simewo Nsubuga. Tugamba nti sikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Esebo bonalemo. Nkubulidde emisana ng'enseeraba. Owulira? Esebo bonalemo. Nkubulidde emisana ng'enseekola ki? Zaake saagala kudda mu video zonna mwazirabye. Saagala kutwala budde tulina butono. Naye Zaake okwogera ensonga zino alina ensonga lwaki yayogedde ebigambo ebyo. Ekisooka 1 kiri ku record teri MP wa NRM yali avuddeyo kwogera ku nsonga ya kuwamba abantu wadde okubatulugunya. Ekisooka omukyalo no gyakiikirira Wariland grabbing abantu basiba bakabo bagoba ku mataka tavanga wadde okubira okuwa statement n'enu ku ttaka olwo kinyamatama. Naye olw'okuba Zaake yagenze n'akola statement eyatuuse okuba nti beekwata yiino kangibaddiramu katono nnyo then tuleke tusimbule kansubire nti mwenna mutuuse wano yiyo statement.
omuti waffe ow'enkulaakulana n'okugenda mu Uganda eki bwetwajjamu okutya buli kimu kigenda kusoboka naye nga tusookera ddala okubeebaza eno nga buyamba ne mulonda pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu mwetuleko mu ngalo ekyamaanyi kibasebe ne bannyabo tukyali mu mbeera eno enzibu tukyali mu mbeera embi tuli eno abantu balowooza nti ffenna abali wano nti NUP erina kubeera nga y'abantu bokaboka abali mu Buganda kibi nnyo okulowooza bwe tutyo kubanga NUP kitegeeza National Unity Platform okwegatta kw'eggwanga lyaffe lyonna Uganda oba oli waaki oba oli munyolo oba oli munya eyo yabadde part of the video mpanvu mukko naye mu politics gwenzize mbasomesa n'enkola ya Museveni ngenda sooka mulabe ekintu kino parliament government na buli omu nabyabufuzi ekyokuwamba n'okutulugunya abantu n'okuwamba abantu batalabikako amanya ge twasomye ku muneba naffe bali makomera kyatudde mu Museveni n'okuwamba Kyagulanyi badde balina okuleeta ekiboozi kya Akram badde balina okuleeta ekiboozi kya Zake statement ezakoze teziri treasonous wadde n'akamu ate omuntu bamugamba mentionings erinnya lyo toteekamu don't generalize generalizing abantu bateekamu kinyamatama Zake ya mentionings eggwe ku record ze tukulinako empitirivu naye mugenda kulaba syndicate wa government n'abasajja abali mu government ne mu Mengo CBS teyogera nko kuwamba bantu kebere BBS ne mukama bwe Maigesazi ne yageze mu Northern Uganda triple najibagambako jalole yatusedda naye buli wekituka ku wekituka ku United Platform CBS efulumya amawulire nga gakuba National Platform Direct era bagafulumizaawo nga Zake bwe yavumye n'ajolonga bakulembeze kati akabinja akali emmega kakola ne Mayiga ne katandika okusasanya information mu constituency ya Zake nga kano kakuliddwamu simanye yeyita chairman w'Emitiyana mbuwetonze mukulu wetonda gwe bantu b'Emitiyana kubanga guno muzayi tukumenti Mayiga yagala kuleeta ne mukulu olyani ono gundi era abavuganya Zake Kimba Freeman nawe kenyine kubanga NRM kukozesa okuzanya emizanyo za NRM mboyagala kwesimba ku Zake wavudde ne wetonda ngani Mugisha wetonze ngani wali olidde ngo NRM akoze statement evunuma Kyagulanyi ndi wabera abantu mu constituency ye ne bamunenya okuvuma Kyagulanyi nga ba NRM bavume Kyagulanyi njara kubuza Mugisha gwe chairman olusifu w'Emitiyana abasajja ba NRM bavume Kyagulanyi ba MOP ba propagandalist bonna ba bloggers wali owuliddeyo omuntu yenna nga anenya omuntu wa NRM ovuma Kyagulanyi ekyalo kiri wasula ne kimwetondera waliwo wa NRM yali yetonde Kyagulanyi negwe olwa commentality kubanga na musajja goli wa kabano ate ngokolira NRM tukumanyi nova nogamba mbonze Emitiyana twaswadde nnyo twetonde abantu b'Emitiyana bikibichi mbolombaka yalaze empisa embi mbwere ensonga kitwagala kukyusaamu tukifuna abakulu abalina empisa mama gwe empisa liddawa gwe mukulu gwe nakugamba gezese emikisa gyongo budde bukyale kubanga n'Emitiyana gyoli chairman wero C5 tosobola kuyimirira abantu nga bakuwasa buwasa nga towasa omukazi yakuwasa tolina nyumba wadde yekiyu kimu Emitiyana wabula okola programu za Mayiga ng'oli mu kuzanya by'obufuzi ng'olumba Zake statement Zake zeyakoze zisinga okuwamba abantu n'okubatta wali okozeko statement ng'erumba Museveni nti awamba abantu babatta bibino muyinza ogana musajja muwaayiriza wulira eno CBS ba district y'Emitiyana betondedde eggwanga n'ababaka ba palamenti abayisiddwamu amaaso olw'ebigambo omubaka wa municipal y'Emitiyana Francis Zake Butebi byayogeredde e Rakai ku mukolo gw'ameefuga. Omubaka Zake yagambye nti abamu ku babaka abava e Rakai aba NRM tebalina makulu mu palamenti mbwera basaana kuggibwayo mu bwangu mbu kubanga be basibwa bali kudda oluvuganya gavumenti mu buwambe bwe balimu. yakugambye
nti mwabalondero mwira n'omubaka gwe bayita Javira akyasinza okubeera omusiro kuba talina kye yali abakoledwa kiri abateeseza njagala kummwe ba parliament musiba mu parliament 24/7 mundeetereyo olunaku lumu omusajja Javira gwe yayogeddeko ng'alina ekiteeso oba statement gye yakoze ng'ali mu parliament either ng'avumirira kiwamba bantu ng'avumirira ekitta bantu ng'avumirira ekintu kyonna ekinyigiriza omuntu wa bulijjo kakube kweyongera kwa bbeeya sukaali oba kibiriiti oba amasannyalaze oba amazzi oba enguudo embi tugenze mu maaso yakugambye nti era mu kitundu kye mulimu omukyalo gwe bayita Kinyamatama omukyalo yabeera mu parliament naye almost alinga engeri yajja okwetunda obwetunzi talina kyasobola kuteesa wadde n'ekimu era bino abyogera nabagambako mu demola w'evidiyo nabagamba mu parliament bagifuula dancing hall bagifuula kyakwekwaniramu bwe bakolera appointment ezogenda mu loogi ez'ebbeeyi basiiba kati ndubaleetedde kandi obibaviire ku ntono anti gwe Kinyamatama gwe walutinkudde bayogedde gwe Kinyamatama ngogu tebandayogera ku mukazi yenna mu Uganda bayogedde ku gwe kubanga emize gituba nabagamba information gine kwata mu parliament mwekwana ne mwewujire bwogera mu parliament kati omusajja abayogedde ku muze oguli mu parliament nabiki ebikolebwayo gwe nojja loga abavumi bakazi tebandavuma ku bakazi bagambye muntu wangu ogwe Kinyamatama kati uli chairman w'emitiana agenda okuvuganya zaako ali mu NP naye avuganya incumbent atenga mukulu mu kibiina uli byayogera muyetonda naye mukulu mugisha wali owulidde wa NRM yenna avuma Kyagulanyi kabere MP kabere minister kabere blogger nga waliwo wa NRM munne amugamba nti weetondera abantu bulwaki ogazaako embu yetonda kuki gwali okoza statement yonna ng'eva yevumira ebikola by'okuwamba n'okutta n'ekigoba abantu okuttaka Mityana ulira bwe yagambye tukije Mityana Mugisha Patrick Nshimye bagambye nti ebikola eby'obutabwa abakulembeze kitiibwa bitata n'ekifaananyi ky'abali ku ludda oluvuganya gavumenti nenjala kwetonda nga gavana wa district n'Emityana ja kwetondera ababaka abakoseddwa olw'ebigambo mubaka wa municipal y'Emityana bye yabogeddeko mu constituency zammwe ate no kyannaku ng'ate commissioner so njala kubasaasirako ffe Bannamityana twetonze ebintu ebyo tubiwangalira mu nnyo Emityana waneera ebintu by'okujeregerera ebintu by'okuba nti abakulembeze tuyiswamu n'amaaso era nze wano bimu ku bintu ebyansuula nayo oli n'abeeraawo nga talina mukulembeze gwa wa kitiibwa Mityana eno yalina ekitiibwa kyayo otunga ebiseera bya Mayanja ebiseera bya Nshimye twalina ekitiibwa kyaffe wano Mityana ate ekirala ffe mu National Unity Platform ezimu ku nnono zaffe era empisa respect era nzikiriza ne president principal tumuwulirako ng'ayogera ebigambo ebivuma ebifaanagana bwe bityo so olumu tuvaayo ne tubyogerako ffe ng'abakulembeze naffe twesitaza mukulu golowooza tewayise walina kukoma kubanga statement zake yagikoze kuba member parliament abatalina mugaso mu ggwanga batayogera ku bintu bigenda mu maaso mu ggwanga n'oluva ne weetonda ndowooza wandibadde weetondera Bannamityana olw'okuba nti olinamu nnyumba ate nga baakuwasa period as simple as that wandibadde obeetondera okuba nti wabafera nti teri mukulembeze atalina nnyumba mu kitundu waatwalawo nga baakuwasa buwasa kyosobola kubanga bakusindika kulwanyisa zaake genda weetondere nnyoko oba kitaawo abakukuza obubi kubanga totegeera when any member of your party attacks the ruling government on ongoing torture and mistreatment of Ugandans, that means you have to defend him, not to blame him. Kubanga tewali yali yetondera Kyagulanyi kubitwa muvumye ebijuza Kampala yenna tebamwetonderanga kati go wetondera ate bali aba NRM kawo mentality automatically mukolera system kubanga gwenkumanyi n'abakozesa mayigaye mukamaawo n'ekimba Freeman n'abasajja ba NRM bonna bamanyi bonna n'abakobo ndiringa nabo tukimanyi bulungi nnyo kati gwedda Mosiri wale ng'ogamba weetonze bavumye Kyagulanyi bamuvuma ne mukazi n'abaana bavuma nga tetuwulirangako NRM nga yeetondera Kyagulanyi
ono yayogeredde abantu babiri particularly atula mu parliament abamanyi gotula mitiyani eri nengudo zikulemye okukola nga n'oluguudo luweta mu Kiyinda mitiyani okukira emitiyani lulimu ebituli balweka abakulembeze abaleko balweka oli tunakyo osobodde kukola g'oli awo oli mu parapase muganda wange genda wetondere nnyoko n'ekitaba kuzo obubi okuba tolina mpisa okuba nti abakazi bakuwasa nga tolina nyumba mitiyana genda mpola gwe nakugamba ajja kufa naawe mwenkwezenge nkubuuzizza walolabye kuwa NRM afumye Robert Kyagulanyi Center mu ebbanga lyonna banne baali betondedde Kyagulanyi nti wataba bavuma Kyagulanyi olyokoddemu amagezi awo tetugenda kulwawo kati omukyalo ono bino byadde mu parliament nga bagambye nti bafulumiza zaake era tagenda kudda mu parliament incidents zabaddeyo then basoka masomolo betuulira zamutegedde bulungi babaka bannupu abamu n'abaludde obuvuganya bagambye speaker n'akabinja kaabwe mulemwe tujja ku issues oba ebintu ebizimba eggwanga okutuleetera mu bintu bye bamensionize just omuntu andi video bibufuule nti bya parliament yonna bya ggwanga lyonna oba bya bakyala si bya bakyala era si bya bintu bya individual bayogeddeko ekimu kitegedde bulungi nnyo parliament yennyini yalumbibwa basajja ba SFC zaake n'akubwa tebaanenya wadde okugula omusango ku state nti yayiziriza abasajja mu mugundi mu parliament bakuba abantu tebakyogera kati kano bavire ku ntono omukyalo ono yayogedde ebigambo bingi nnyo nenze omanyi bwino wagembera yayogedde bwati bamuyita kinyamatama bwati bwe yayogedde kati ngenda dubavira ku ntono bwati bwe yayogedde eddembe ly'abakyala yakutobola dignity yaabwe ne reputation yaabwe okuvaayo n'ovuma omukyala oba ovumye abakyala bonna oba ovumye bannakazadde b'eggwanga nga mwotwalidde n'abaakuzaala n'abaana b'abawala n'omukyala wo ekintu ekyakoleddwa mu constituency yange kyabadde kibi nnyo muzze mulaba ng'abantu abatali mu kibiina kimu bwe bakyala awantu wabaayo okulwanagana naye ffe ab'erwakayi tukkiriza mu nfuga ya dimokirasiya ojja mu kibiina kyonna ky'oyagala n'oyogera by'oyogedde n'ogenda naye tetukkaanya na kusibuuka mpisa na kutyoboola kitiibwa ky'abakyala okubayita ebigambo bye muze muwulira mwabiwulidde era akatambi bakapuleyinzi nagambye nti ebigambo mukyala kinyamatama kansoke nkuddemu bwenti olina influence mu parliament ng'obosa ebitundu bye ebyekyama yensonga lwaki parliament yayimiriziddwa bakama bo ne bakifuula diversion ngenda kwabya ekisookera ddala wandibadde mu kusookera ddala webaza Francis zaake butebi okupromote nga kuba nobody knew you tewali abadde akumanyi nti you still exist mu parliament nti mwoli nobody myaka 10 bajja obadde mu parliament adisimu okwenda okweyongera teri abadde akumanyi wafunye publicity free of charge zaake yakwogeddeko ne mwekyanga n'ofuna publicity n'ogenda mutiri abadde nti okyalinze badde sikyakumanyi nti jolire wandibadde owebaza ne zaake n'omusasula ne ssente okupromotinga kubanga walabiseeko for the first time in 10 years okumanya nti gyolibwa ekinyamatama okitegeera kati gwe olwokuba mulina influence mu parliament mukozesa private parties mu bitundu bye mu byekyama to promote your ideology n'okuba nti mufuna kimwagala mu parliament kati gwaloza ffe tukumanyi bulungi nnyo kati kandi kuviire ku ntono lenga sinagenda eyo njala sooka kugamba deputy speaker omukulu Thomas Tayebwa Mukulu Thomas Tayebwa, it is on the record that you're not supposed to be in that office, first and foremost.
wagambye zakatwalibwe mu kakiiko akakwatisa empisa era singa kirozwa nti yakoze ensobi bamugobe. Mukulu, ekisookera ddala toli supposed kubeera mu office eyo giri mu bumenyi bw'amateeka. Gwe kennyini mu mateeka agafuga empisa eri abakulembeze. Already you were criminal. One, wabba amasannyalaze ng'oli MP, wakuba omukozi w'ekitongole ky'amasannyalaze ng'obba amasannyalaze n'omuyisamu olugaayo, kiba kitegeeza nti teri mukulembeze atagoberera amateeka na biragiro. Obujulizi tubulina nga tonnagoba zaake, nga tonnakola kintu kyonna kimanye na mu office olw'ombokyamu kubanga obujulizi kwebuli. Kambo kuzanyire ndyoke mbe exposing gwe ne mukazi wo kinyamatama kubanga gwakozesa influence y'okuba nti oli mukazi wo bade bayisizaamu amaaso n'otandika okwogera bino. Wulira ono omwami ng'ali mu kubba amasannyalaze walawo yakubira omusajja emiggo. Yo deputy speaker Aboda boda rot. Kaine. Aboda boda ya ine rot. Boda boda ya ine onka ba. Torina ene document. Teragan tori muna Uganda. Obuuzo otyo omukozi w'ekitongole kya gavumenti eky'amasannyalaze nti talina document yonna emulaga nti muna Uganda kati Mentality abajjudde kubanga muli baakabano. Omuntu azze akulaze nti ayambadde engoye za umeme era alina n'ebikolo mayire gyavudde okukola n'ombuuza tana document emulaga nti muna Uganda. Goli muna Uganda. Tayebo kakasuli muna Uganda. Sebo galamira wansi. Gwe olina ene document eraga nti oli muna Uganda. Tata muna kundisanga. Galamira wansi enda wansi. Enda olukati mu bulungi soko tekemu ebintu. Awaro byali ne mabizo. Eyo lino kino. Bisumulu. Galamira. Oyo deputy speaker Tayebo. N'alagira bamukube emboko 10. Ebyo bikyali bibyo sibuziseke wali. Jesimu yeyo. Olira. Galamira. Nabeera omene. Kayo mukono yo sibala natabu ebisiba kubira emboko ono yabona Kongo yali bodyguard wako zini yabona nye Kongo omanye nsobi gyoko omanye nsobi gyoko so naye kati za kuba kubala hori kutera hotine chiro ashumyeho ashumureho jini iyo frank gwe kenyini nojja omusajja n'omusumulamu omusipi n'omugjamu empale n'omugamba asigale mu bokisa bamukuba emboko. Gwe kwenyini n'osumula omusajja omusipi muggyemu empale asigale mu bokisa. Galamira wansi sagala bu kama wange onagamba nti saafuwo nemukuba omusajja n'obuuza bakamukuba mmeka. Kibosi ate bw'okyuka tetuzibara. Owulira oyo speaker kyuka namunayo eso byo gimanyi solide aferi mukama wo yani katika tukwambale mukolera wetukutwala okituusa office ya mukama wo muwenda Wulira mukube muwenda ndaba mukube wulira meme bajane bakwa wulira choka muchakupa kusaiti za abantu wulira yabrayozinga wulira abuze brayomeka ate waliyo bonus yange 2 wulira sebuziseka waliyo bonus we 2 n'enzo omulala ku site oyo speaker wa mu zanya site za ayo yatero mutaka franco tajibareka wulira yetereo tajibareka oli wa umeme wulira ichejo jawatari na
Owulira? Wali. Ekizaawa yotezina gwayo. Owulira? Waliyo bbiri zange ng'omuntu. Owulire, waliyo bbiri ng'ezze ng'omuntu. Kigumi. Muri babbi mutawaanya abantu. Fena twagala sente naye tukola. Sigadde y'abavubuka bali wano bakola. Sigadde yakuba. Naiba binadamu aka. Jamba. Ate muteke mukabangali. Omutwale. Ni za nankala umeme ya gwe kama. Abere wano tadu. Nofuna moral authority ekuba omuntu zake yayogedde bigambo nonyiga kati mukulu njagala public emanye kinyamatama amanya agajjawa luno lukalla lw'omukyalo ono lweyegadanga nalo mu parliament ng'asookera ddala yali omugenzi speaker eyafa ono we yasooka okwegadanga naye kinyamatama gwe atinkudde olutalo luno Jacob Oulanya omugenzi yakweggala yakuwujja ekiwojjolo omugenzi Jacob Oulanya yakuwujja ekiwojjolo information ojjo tugisirikedde oyo omu owokubiri ono Mujasi Kasubwa Kagege Nsereko Muhammad yakuwujja ekiwojjolo kiri ku likodi gwa lutinkudde bulijjo tukunoonya tukufunira nga totumanyiiwo omusajja yagenze okwogera ng'akimanyi bulungi nnyo kati weekaza ono Mutasubwa lusenkerwamu ttale naye yakola ki yakuwujja ekiwojjolo oyo naye wuuyo tukyagenda mu maaso oyo naye Micho Godfrey naye yakuwujja ekiwojjolo oyo kinyamatama gwaleekaana nti bakwogeddeko kalibuli oli yakuwujja ekiwojjolo kati asembayo yono kennyini yabadde presiding parliament yakulimu ennaku zino yakuwujja ekiwojjolo yennyini yabadde presiding parliament era yagaba mutwale mu kakiiko kitegedde bulungi yennyini yakulimu ennaku zino yakuwujja ekiwojjolo era gye wajja amaanyi nga mwazannya omuzannyo gwe mwenna aba NRM nga mumaze okupulaninga bulungi nnyo kubanga ono boyfriend wo olidde bulungi nnyo kati next time bwe mutinkuula entalo kimanye nti mu parliament tulina bambega baffe era tufuna information kuba kino nakyogera ddali parliament mwagifuula yakola ki yakukwaniramu kati mukyala gwe bwe bakwogeddeko gwalowoozezza nti information tejja kufuluma information tuba nayo era tugisirikira lwakuba nti mumo tutinkuula kati bakwogeddeko kibiki teweegabangula bwe tuwulira ekiteeso kiwali oteseza mu parliament mu constituency yo babba ettaka batta abantu bawamba abantu toyogeranga sukaali yalinnya omunnyo gwalinnya amasannyalaze galinnya bawamba abantu tolina kiwali oyogedde naye zaako olwazze mu constitution akwogerako ngaze politician wabadde olina kusirika busirisi n'ogamba nti waayo musajja njogeddeko ebigambo bino n'omukubira esiba naye mwageze mu parliament kuba mwagala teekawo diversion okujja ku bantu information y'okuwamba abantu n'okuwamba president n'abantu baffe betubanja mune muga nti kamuteekewo ekyo muteekewo ne diversion zammwe ebyo bitwabikoowa nnyabo kati wandibadde webazazzake kubanga yakuwadde promotion ensi neekutegera nti gy'oli then next time don't involve other people in your problems Zake mentioned you as Kinyamatama, not all ladies or not all women in the parliament, and not all ladies in Uganda or women in Uganda. Ya mentioning Zegwe. Nabagamba na information ekwata kulemba parliament bonna abakwani jimwenga dangira buli kimu. Kati gobado wante tusobola kufuna information ekwata konti mu parliament okutula yo kuno butateesa ko n'amaanyi golina. Gali mbitundu byo ya kyama ngoza tusobola kutegeera. Muchala weewumuzeeko. Teri muntu asobola kuva mu bbanga kwogerako bigambo nga talina information. Ffe tusirika busiiso n'omuntu tujja boogera ko tubaleka kubanga in fact eyo parliament gye mulimu kamale n'okuteeka no mugola Moses mayi byange mbyogera parliament jimulimu
Muina kuteesiza mu nsonga zirimu bannayuganda nakubaga mateeka mwagifuula ya kukolera mu bikolobero nakugisizamu ddiiro. Bannayuganda njagala mbasese eggwanga Uganda tulina obukadde obuyingira 45 bw'abantu. Tulina ba parliament bali mu 5 plus bagenda mu 6. Eggwanga lya Buyindi lirina abantu akawumbi kamu n'obukadde obuwera balina akawumbi kamu plus in fact bagala kuyisa China bayingire mu buwumbi bubiri. Ne mmanyi abaka ba parliament India berina balinga wakati w'olukaaga awo tebayingira 7 bali mu lukaaga bakiikirira akawumbi k'abantu kamalo kigogolinga ano ku gola Moses. All right. India ngeggwanga lina bambemba parliament 1500 mwala. Bano bakiikirira ebitundu bya India ebiwera 20. India balina akawumbi bagenda mbumbi bubiri obw'abantu. Balina beba parliament 1500 mwala. Mwe mwina milioni 45 mugenda mu lukaaga lwa bemba parliament kyovola muri scatter kyovola muri congested temuteesa mutwalayo mitwe na mbuto kasita mufuna allowance n'omusaala kubanga muri aide ebyokola tembirina ngogamba neighbor why akasente kaze tukoze tutya kwepicha nga mugenda kwepicha temusobola kwogera nsonga z'amagezi. Mwenna okuva ku speaker waggulu amoddirira ekibondo kyonna mubeera mu bintu bya kwepicha na kuzanya ddiru mu parliament kyo kyokka kyembeerako. Nenga parliament ya India balina lindako the population of India kanji boogerere wano maybe kimuka bakiteeka ku golo Moses. Balina akawumbi kamu mwobukadde 7 akawumbi kamu akabantu mwobukadde 7 akawumbi k'abantu kamanyi. Balina beba parliament 1500 mwaka nenga bakiikirira akawumbi kamu obukadde 7 plus. Naye mmwe ka parliament kalinga ejjiri enkoko mukiikirira mu constituency buli obulinga 5 6 7 8 muri mujjudde muri mwenna mulinganga biwugulu muri mugera muri 5 plus in fact bizendako kamalo kula parliament ya Uganda abaka abali kubanga mwenzo kwa musinga n'aba India lindako. Muri mbitano n'omusobyo. Muri mbitano okubanga ano tebampa bulungi wano kugola Moses mayo bo binoonya bayinza obutakuwa bulungi wano nenga muri mbitano awo muno n'ennamba ezigwamu naye nga India izezimu ku nsi ezisinga obunene mu nsi ng'ogyeko China ogyeko China ensi ezisinga obunene mu nsi yonna kuliko Russia, China, India oba n'ogattako na America n'ensi endala awo ne ka Uganda kalinganga ejjiri enkoko kalina ababaka 5 plus
Indi yenene enzibu ngerina akawumbi kamu obukadde 7 erina bakabitana 5 kyovola abasinga temwena kye mukola mulwanira bulwanizi Museveni alembe kuvaako kubanga mufuna sente tocha temuziraba kidnaps temuziraba ebigenda maaso mu ggwanga temubiraba kubanga mufuna musaala mufuna musaala buli omu wali watudde ne batokyalinga abantu teri ayogera bakutta abantu teri ayogera tuli mu .com era twagala kukyusa bukulembeze mu nfuga ey'emirembe mukyayagala kuza Uganda mu dduka musime bakozese mundu ebyabisiye twagala no eggwanga lyokati bya Museveni kennyini yagendanga apoota abantu nga bagamba nti tulwanyisa bikolwa bya kuwamba bantu kutta bantu kugoba abantu ku ttaka kusosola mawanga bannayuganda okweyagalya mu nsi yaabwe byalwagamba nti yalwana ng'agoba gavumenti ezaaliko byakolera ddala kati enjawulo eriruddawa naye mwe kennyini abasajja basomyeko temusobola kuvayo ku challenge Museveni nga nti kintu kyakola kikyamu kituza gye tudde twali tulina okujja twava tyoyasobola kyogera Museveni yagenda okulwana Obote n'alwana Lutwa n'alwana Amini ng'atambuza emboozi egamba ekiwamba abantu kisusse okutta abantu kususse na buli kimu kasasiro kati yaliwo kati member of parliament mujjudde muli mwenna muli overloaded tekuli asobola kwogera ku nsonga za kuwamba abantu na kutta abantu mu .com era ngeggwanga liri mu ntata ey'okuba nti buli kimu kifudde Kampala alinganga ekiyumba ky'ente eno na wiiki enkuba etonye Kampala na floodinga temunna samoninga wadde Lukwago wadde Dorothy Bisaka temunna sayininga adono mwami ono busimanyi yani ono simanyi yani temunna yita n'omu kubabuuza lwaki ekibuga kifaananga bwe kiti twandisuubidde nti mu myaka 4 eggwanga bwe lituuse nga Kampala afunze mwandibadde mwateekawo dda proposal mu parliament mugende mukole ekibuga mu district endala mu kibuga mwenna muli awo mutambula ne mufuluma ku ssente z'omuw'omusolo ne mugenda ne mulambula ne mulya ne mubwegera ne muzaleyo n'abaana naye temusobola asobola kulowooza ku location yo y'ekibuga ekipya mukole ekibuga ekipya tulina akabuga aka kemuteekamu emivuyo ne mugaa nti muli mu parliament nabalaze eddwaliro Rwanda lyazimbye state of art hospital liri ku international level mu myezi 6 ku mwaka mugenda tandika okugenda nga mutakyagenda mbazo mugenda Rwanda nga mukozesa nsimbi za musolo bwamwe amalwe bagazimba mu Uganda abantu bafa oba ettaka lisenguka Museveni waatiridde abantu aboogera kati bw'anaawulira nti wali abayina emmundu Museveni waatiridde abantu aboogera ku social media oba abantu abali ku ground aboogera bw'anaawulira nti eri abayina emmundu walabange nti bali 557 ku miliyoni 44 India erina akawumbi kamu obukadde 7 balina ababaka ba parliament 55 kyokka nga Uganda teyenkana na kibuga Bangalu oba Bangalore oba katugambe kati bakiyita Kanattaka kuba Kanattaka nene yenkana Uganda just kibuga kimu bwe kiti kyenkana Uganda ekibayita Kanattaka oba Bangalu gende Goa ebyo n'ebibuga birala mulimu nenga byonna birimu abantu bayitirivu babe ba parliament 15 Nemu muchikida abantu miliyoni 5 muli 55 nenga temuna kye mutesade kivaayo nemwerabira n'okukozesa obwongo nti eggwanga limbidde ku munda Uganda asooka wansi the moment you destabilize the local people that means the economy is going to crash nkiddamu mbamema parliament kennyini muganya okuteeka essira n'okuteeka Museveni ku nninga ave mbukulembeza ensi efuna emirembe kubanga anyigiriza bannansi abawa omusolo ensi yonna eyibeesinga ku mubi wa musolo wa wansi asookerwako so si mugwira nti muyindi mu China n'abagwira n'okwewola no omuntu wa wansi mu Uganda asookerwako yabeesinga ku ekonomi ya Uganda kubanga ifaniro consumer yasasula omusolo si ba foreigners ekonomi ya Uganda ebeesinze kuba foreigners abayindi amini kiyasooka okukola n'akijjawo ne mugambo teyasoma yali ali abantu wali omulabye ko nga ali abantu mutamanyi luzungu ebigo byayogera mu African Union oba mu UN conference gwa bimuwandiikira mugambo teyasasula abayindi yaleka asasudde abayindi buli kimu ng'akitaddewo ekiri kubanga amanyira propaganda blackmail eno regime gye muliko temujja gisobola to mention but the few mwenna abali eyo abawoza Kyagulanyi aludde okujjako Museveni smile struggle bw'oba okoye struggle oba ogivuddemu nga ggwe wekka give mugenda teri akunenya tekisookera ddala ekyokubiri
eggwanga Uganda likakatako gwe Munnayuganda bw'oliva mu kitegeeza ensi yo giruddemu olukwe kye bayita okufuna obukulembeze mu mitendera gyonna egisoboka si muniino Mabale Museveni wano mu 1986 yali yatandika dda mu myaka gya 5 yajja aluka ebintu bye struggle yajja myaka gya 5 paka mu 86 Kyagula jakabera ke myaka 2 n'emyezi 9 mu muvumye kubanga ye system ya Museveni yakozesa kati kamba jjukize Museveni alina system ya dictator gye basoma ne bajiruka bulungi yerwa bobono yagala okunafuya government soko jijjeko emikwano kwetola ensi yonna soko osige government etomi n'empitambi kwetola ensi yonna bakubira omudomo ebitongole biwola ensimbi n'obuyambi bibajjeko ensimbi batekeko kye bayita blackmail ne propaganda bagenda okutuuka bakwatako nga tekyali muntu abawagira kyeyakola Amin omusajja yasiiga Tommy Idi Amin buli erisoboka n'ali musiiga ku international ne ku local level n'atekako n'ebikolwa yeke nyini mu video ziri mu archive yagamba twabbanga banka ne tubba amalwaliro ne tubba amasomero ne tubba emmundu ne tutega bomu ne tutta abasomi ne tutta ba professor ne tutta buli ekisoboka nga tugezaako nnyo okuterrorizinga eggwanga tujjeko Amin mu bigambo bye we blew up vehicles nga tutega bomu bigambo bya Museveni n'amuteekako propaganda kati wazze bw'ati ng'asuubira okuvunza Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina muteekako propaganda kati yensonga lwaki bavuma Kyagulanyi nomuteekako ekintu ekitasaanidde kati ffe omulimu gwaffe kujjawo nakunaazaawo kulongoosa Robert Kyagulanyi Ssentamu buli propaganda gwamuteekako kati mukye mbadde temumanyi lwaki Museveni asasulira nnyo okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala nzire mu history w'ebyobufuzi mu Uganda nga Museveni yakajja muntu ki eyeesimbye ku Museveni gwe bavumye nga Kyagulanyi tutandikidde ku Dr. Yasooka kwesimba ku Museveni muta Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere wali mwinayo video zonna nga ziraga nga bavuma Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere no ne tujjaawo ne bamwesimbako babwenje baani bamama bazi ne bajja Besigye najja mwawulirako nga bavuma Besigye ebintu bibavuma Kyagulanyi bamusibyeko byonna mwawulira nga bamuvuma lwaki Kyagulanyi olwajja ne balyoka batandika okupokoka omugambo amanyi n'amupokera omugambo atamanyi n'amupokera omugambo gavumenti kenyina empokera omugambo Museveni natuka n'ogamba nti akabinja ka Kyagulanyi nja kukamaraho nimbamanya nja kukamaraho kati mugamba akolera Museveni ate Museveni akabinja agamba agenda kukamalawo osobola okumalawo akabinja k'okozesa yagamba akabinja ka Kyagulanyi yakamalawo abawambi abasaba mazze wala bajjemu bulimu abasazemu enjala bajjemu ate kuga nti bebamukolera bwongo kubanga temanyi system ya Museveni bagiyita divide and rule propaganda and blackmail kati ffe eddagala lye litwamu ku bisali ennyini kyobula Kyagulanyi kyakya standize Museveni takyagala amanyi abalina obulumi obukirimu Museveni amanyi obulumi obuli mu diversion amanyi obulumi obuli propaganda ne blackmail kubanga akimanyi eddagala eddagala ly'omunnyo guba munnyo kati akimanyi kati Kyagulanyi kimulemesezza okukola blackmail propaganda ku Kyagulanyi lwakuba mu Musefu Gardens olaalo bamwogerako kino omwana ajja n'abalizoninga ekyo ne kivaawo ne bamwogerako kino omwana amalizoninga ekijja ne kivaawo waliwo n'embuzi gye nalabe yabitanga mu Kyagulanyi yasindika abasima ebinnya mu Kampala mu nguudo z'e Kampala kati Museveni kyatamanyi nti propaganda waatuuka naggwayo olw'ensonga nti bakozesa okukola propaganda babulwa basis butya bagenda okulumiza Kyagulanyi n'otuba omuntu n'agamba Kyagulanyi yasindika abantu basima ebinnya mu Kampala n'ogamba bano propaganda tabaweddeeko kati bagenda kuzzaako ki kibalina okuzzaako kikino mwamulabye dere nga tuteyagikubye eddagala nibabeera ku ekyo mwamulabye era
akaviri teyakasaniridde mwamulabye leero teyagoomye yatambudde teyagoomye mwamulabye leero teyakoze kino abaana be sibe babadde bagenze kuwuga batuuka ekiseera nga balina okwogera biweddeyo kubanga ebisinga obungi tubinazza bivuddewo tebakyina kyakwogera okitegeera ne bana ne kugamba ekibiina sima kyakulanyi mukozi wa gavumenti afuna sente ne bazimuwa sima billions let me tell you this mu 1996 Museveni yasooka nawera ebibiina by'obufuzi amawanga g'ebula ne gamuteekako force okuzawo ebibiina by'obufuzi n'abizeewo twagenda mu referendum mu mwali omusajja gwe bayita Ochegere yaleeta akayiibwa pate nga yakayiibwa ne bateekawo referendum ebibiina ne biddawo mu mateeka gafuga ebibiina buli kibiina ky'ebyobufuzi kyonna kiteekeddwa okuba nga kiri facilitated by the government of Uganda under the constitution law era kifuna ssente DP baddewo CP baddewo FDC baddewo JEM baddewo nga bifuna ssente ebyo byonna nga temwabyogerako nti bakulembeze bali bafuna ssente by the way sente zebawa ebibiina by'obufuzi zimenti okuba nga zikola ziddukanya activities z'ebibiina by'obufuzi so siba individual nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. And this is to remind you, Nope is not Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nope is not Bobi Wine. Bobi Wine is just an individual who leading that party. He's not the accountant. He's not the one consuming that money. That money goes to all party activities across the world, both local and international level. Sente mwezikola. Okitegedde bulungi nnyo kati gwali atamanyi mateeka go bakusomesa sente eziweebwa ekibiina kya national platform si za Kyagulanyi. Sente za kibiina kya bufuzi Kyagulanyi si ye Nuupu ate Nuupu si ye Kyagulanyi. Mukitegedde bulungi mukifune ku matuleero. Kyagulanyi muntu ng'abala ne bwafe ekibiina kijja sigalawo. Nange ne bwefe social media ejja sigalawo ebintu bigenda sigalawo. Mwawule ekitakambanga wakati bw'epera n'entula FDC badde funa sente zino okumala emyaka 2 nga temwogera nti Besi yali afuna sente DP badde funa sente nga temwogera nti Mabadde afuna sente siza mawu sente ziba za DP mu activities ezikolebwamu nolaba embata yaneti zijja afuna sente obuntu busa ayogera nno asula mu Katanga mu lumu emu ekyawula ekisenge ye Katemi nolimba luganga abaana balulira olimba luganga balumba abaana wawulira oyo ye muntu ayima ku social media n'avuma n'asinzira ku social media n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga ate awakanya omuntu ali mu diaspora ali mu kwogera ebigambo ebiragisa gavumenti nti nkyamu n'ebyokola bikola bikyamu kubanga ensi zikulaakulana zituleka nga tusinzira ku bye tulabako naga mwamuli mu diaspora wakitemukomawo waka ne mulona sitwago kati gwe atamanyi nti nyambala essati n'enyambala essati n'etagenda konfuufu n'enyambala engatto nga sigikubyeko wadde omuzigo okumala omwezi nga n'enkuba bw'etonnya sifuna bisooto nga gavumenti zezikola ebintu bino gw'oli mu Katanga oyimiridde mu bisooto gavumenti bwe yandibadde ekola ogamba nzire e Kampala nyimirire mu bisooto bimu era ojja kulowooza ng'ali mu bisooto tojja kukyuka y'ensonga lwaki buli muntu abadde alimu akawuunu nakasita alinnyo ennyonyi n'agenda mu diaspora bw'asigala ng'ali kyekimu ezo tuyite embaata kabuzi ezo ze tuyita embaata kabuzi mumpulidde bulungi omuntu bw'ava e Kampala ennyonyi n'esituka ku lido n'egenda bweti n'atuuka gy'alaga n'alandiga bwe pu ategererawo nti Uganda geyeena era bw'asigala nga wagira Museveni kitegeeza musiru kati ffe abali eno twogera kubanga ebiri wano babikoze tulaba kusereza omuwomusolo tumalira obuvunaanyizibwa bannansi balina niyo osanga mu Uganda nga omunna Uganda tamanyi kye bayita constitution teyemanyi ko rights ze tamanyi mateeka wosangira ne poliisi nga temanyi mateeka kyokka yekwatisa amateeka neweewunya police officer najja n'alonda emmundu nga talina de gloves mu police officer najjamu n'amasasi mu magazini n'atambula niye akwatisa amateeka tamanyi mateeka yensi mwe tuli kati na kino kankibannyonnyole palamenti y'eggwanga yeyisa amateeka bwegayisa negawa kooti mwesinziira okusala emisango n'okuvunana n'okusingisa abantu emisango police yekwatisa amateeka okugassa mu nkola
kati kitubale nti akwatisa amateeka tamanyi mateeka nsi ki gye tulimu ye Uganda kitwale nti abakwatisa amateeka mu Uganda bamenya amateeka tebamanyi mateeka tuvula wa polisi mu Uganda kwa nakusomera omusango otawulirangako kubanga naye tamanyi munsi zisinga obungi ezikulaakulanye owa polisi abeera well informed bwe watali well informed citizen gwabaze okufacinga okukyajinga abeera more informed than the policeman era mulizo nengana muga please you are breaking the law wa polisi nagamba I'm very sorry ne yetonda nade nasoma ne kampala mugeti you are breaking kati ngo yazo kutuna pistol wali nga jaji kute mungalo automatically singa ade omuntu amanya amateko yada mugira mugamba sebo pistol gitola nga tumaze kugituto tumaze kola tumaze giteka mu kafeda ntubuza bibuzo biddako ne yaze buzinga akwata pistol nga gitwala already naye bamenya amateeka nenga yemukwatisa amateeka n'ogateka mu nkola n'obatunulira omuntu ne gukuluma n'ebigere nebikutokota ng'olya abasajja n'abakazi mu Uganda balowooza nti bo bategeera myoyo okusobola tebalina kutegeera nyanfundikira teri mufere ayagala gavumenti ya Museveni eveeko nkiddamu teri mufere ayagala gavumenti ya Museveni eveeko mbuuza lwaki the register of companies company registering ama company mu Uganda erina obuyinza okulondola company zonna zewandiisizza engeri gye zikolamu gye zitambuzaamu emirimu olw'abana Uganda niyo lugenda mu register of company nowandiisa erinnya goli waddemba okufeera abantu bonobala n'oggalawo yo Uganda register of companies tenyega teddamu kunyega kati abo tebasobola kukkiriza gavumenti eveeko teri mubbi wa ttaka ayinza kukkiriza gavumenti ya Museveni eveeko nga ku family yamwe muyina ekyapa kimaze emyaka 10 ye najja n'ekyapa nga kya 2023 n'abalaga abagoba ku ttaka oyina ayagala Museveni aveeko is impossible tasobola kutasobola aveeko teri mutemu asobola kukkiriza gavumenti ya Museveni eveeko ng'otta omuntu n'asigala nga ataayaaya n'ayagala nti aveeko teri member parliament atamanyi mateeka nga naye kennyini asana kukwasa mateeka ng'ali mu parliament ayagala Museveni aveeko the likes of Kinyamatama kubanga the rules of procedure zisoma when you are out of the parliament anything happens to you okitwala ku police Kinyamatama waguddewo ene case against zake ku polisi yo mu kitundu kyo nti yakuinsalutinze oli MP nze Kinyamatama no it was out of the parliament that means tiyabadde kesi ya parliament wadde oyinegera ku polisi ekuliraanye okuwaabira zaake nti yazze mu constituency ye nakuinsaluting nefuuka police case ne bagusamoninga ne gugenda ne bamuyita mu kooti okubiteja so si parliament nembona yamanya amateeka MP notunulira embata zaneti zino n'omuntu ne gukuluma singa kuvumidde mu parliament kyandibadde kya parliament ne yakuvumidde wabula parliament mu constituency yo ewali poliisi omulimu gwa poliisi ki kufuna misango mulembe ba parliament ne bajja mu parliament ne diversion zaabwe bavumye abakazi olololo amateeka giga amateeka boboli wapelwa parliament kiba kitegeeza wabadde oyina ogenda ku poliisi eyo mu constituency yo weyayogedde ebigambo omuguleko omusango ogw'okuyinsalutinga then poliisi esindika omusango ewabu w'omuwabi wa gavumenti omuwabi wa gavumenti omusango gutwale mu kooti zaake bamuyite abitebye wagenze mu parliament ye poliisi yonna tulina ebizibu ekyo mukitegedde bannange etteeka lisoma nti munnansi yenna kasita ofune okusoomozebwa kwonna omuntu asookerwako ye poliisi
ate member parliament toli waggulu w'amateeka nawe oli munda Uganda zaakati yakuvumidde mu parliament yazze mu constituency yo ewali police omusango tandikira ku police omusango kati mwago discussinze kongo if it is a case omusango nate ku discussing bwako waddo inagenda ku police kwabira zaake nti yako insultings police nesi liko musango ewa mwabi wa government nagusindika mu court ne bayita zaake bamuvunana okutyobola wagenze mu parliament omenya amateeka nga atokola amateeka oli MOP munze kinyamatama ate banayimba mutuma abana amanya nga mumanyi bulungi nnyo ekigendera ky'amanya ago mutuma omwana kinyamatama naye ngirira yinyiri erinnya limufaanana kinyamatama yennyini oli bamutuma zaake zivuge ye bintu bibitandikira osibi akwetola gamba point blank is period yezaake zaakira wabuge point blank oli kino period tena kyagenda kuddamu neze kinyamatama era ojja kubeera nga oli kinyamatama bwoli kubanga oli member parliament akola amateeka atesa amateeka tomanyi mateeka nga mateeka leo kenyiri wagamenye it was a mistake for you to come to for you to address that issue in parliament wado inagenda ku police yoyina okuwala mara gatuma tumabana amanya ngatemmanyi oli mu parliament oli mu kwegabangula kubanga deputy speaker boyfriend wo kuwa basins okuyimiriza okuchankanya pale muge mutula mu committee disciplinary committee yawa gombi wa masanyalaze nawe atoyime oyimire mu parliament otese mu parliament nkugambye kwata sendo ziwezake ya promoting obaddeko mu mawulire for the first time mu myaka 10 jomaza mu parliament olokumanda wade toina case to answer no involving abakazi bonna abakazi bonna bonna Uganda siba kinyamatama no buli mu parliament mukazi ayina erinnya ya mentioninze kinyamatama gwengo omukazi omu kubanga wegalangula olinganga kiyenye bakwata kugulwa wayo kiwawaatiro bakwata nviyo tekayo kisambi gwe mulimu gwolino gwomanyi katwali badde omusasula kubanga yakuyambye okumanyika ko mawulire oluzungu wayogedde nga you express yourself oluzungu badde oyogera mu parliament ngotesa ku nsonga ezimu bantu mu constitution abazima banda Uganda kyonga bigabo yayogedde mu press conference tosobola byogera nga olumirira abantu bali mu kuwamibwa bwacho byogera muzake yanyi naye mwe video wedde mukaba bakume tujja sinkana ku lwokusatu nkyalina ebintu ebisumbamu katono tujja sinkana ku lwokusatu so omuntu yena tonoonya gyendi ngenda kubeera until Wednesday ku Sunday muvero solo sigenda kubeera emmengo n'ebizibu ebintawaanya atujja sinkana ku lwokusatu kansoke maliriza ebizibu byange mpola we shall meet on Wednesday ku saa 2 ez'akawungeezi njala kubagaliza okubeerayo kulungi mukama bankumire tusinkane ku lwokusatu saawa 2 sijja kubeerayo ku Sunday mukitegedde bulungi bannange nkiddamu mwenna aboluganda bakola mikwala bampuliriza ku Sunday sijja kusobola kubeera mmengo mbimuli nina ebintu byina ebiri personal byenjagala kusooka okumaliza within those few days nja kuddamu okulabika ku lwokusatu ku social media kuno so mukama bankumire mubeereeyo abagala information nyingi ku YouTube channel yange mugende video gyeziri enkadde kubanga nabaga ebintu bya banka myaka emeke mabega nze nasooka okugera ebintu bya banka kati what is happening in Uganda buli kimu kiraba sikyalina budde bubaddamu nabaga buli kintu kyonna so tusinkane ku lwokusatu sawa 2 ku Sunday siriyo tononye wantu wonna nti gyendi ku Sunday nowhere nile ebizibu byengenda okusooka okumaliza ebiri personal so mukama bankumira mpeera mweraba bwe kikoze obubi genda wetugire ku munyanya tunakuzika kubanga finali ekkubo tetuna kyakkola naye within this small period of time from November to January binoculars zange zirina ebintu byezirengera ebitali birungi kalomoli kajjayo from now to January waliwo ebintu ebinene ebiyinza okwapeninga awo munakajjayo ng'obudde butuufu naye tujja kusinkana ku lwokusatu mukama bankomere mweraba. Yo, this is Bobi Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.